ekyokujja MC Katsi ku stage nze nkubuulira amazima gali nti bw'oba ogenda ng'obadde owulira abantu abagamba eggaali ya Alien Skin yakaba provinga mirundi mingi ku bato gye balina ne Paraso ng'amukuba teyamuddiza awo naaba ng'akikoze eki ng'akisimattuse bate endala zonna zizze ziyitawo wakati awo ebintu bye boogerwako ebyali foto abantu bagamba abawagizi bennyini baali balaze Sandra Liani tutuvire ku stage bo baagala Kimenke bate yabaddewe artist aba n'abantu bangi abamulirako abamusurvivingirako abali direct n'abali indirect abo abaana osobola okwesanga nga mukama wo si abatumye okukola reaction eyo naye nga nabo baabonaabona ekimala ne batuuka ekiseera ne bagamba Alien waba akikubye n'atusembeza nga kwe tuliira naffe katugende ku gaadi ye tukole ki tumuprotecting okitegeera kati gwe bw'omala okuba Alien emyezi ebiri n'okuba mutabani waabwe eggudo omwezi mulamba Alien ng'ajjanga ddala mu butuufu orizoninga bulungi ng'otegeera bulungi amazima stage ogivaako n'omuviira n'akola ebibye kubanga okimanyi bulijjo omusuna tosobola musuubira kuwa reaction nnungi aliwe nalabe nga bizeemu amateeka nakutte ekkubo n'engende wa kanso oluyimba zinalukolawe wammwawo omumanyi ne kanso mulamu Tasekamate Hamza nimba tunuza mu nsonga era olunaku olwaliro before kujja wano mbadde nawe mbasisinkanye nga tugenda ku Fangoni kolaki kwogera ne Alien Skin bagenda kumuwa pro bono ku lwange bagenda kumuwa pro bono nti ensonga ezo singa zeeyongerayo ne babeera nga Katsi baya namuyidde yeewaga nnyo eggwanga lirimu amateeka kini yampadda baloya atejjukira ne abasudiri lupaleri abarajivu kati yewe yetunulira Katsi alaba nga mukulu wa Rajiv bonna sudiru yabazaala kuba anti kati weebuza okulwana kwa mawulire n'abayimbi kuzze ku Alien Skin okubadde okuvadde nze n'omuyimbi gwe mmanyi yagendako ew'omunnamawulire omu yali alina station gy'akola nga kola entertainment n'amukonkona bw'ati nga Gayi yali asulana wa maama we n'akonkona eddirisa nga Gayi mwali saabazaalizanya za kiro n'amugamba kabulaza mwoli okitegedde mbaddeko wano nja kukomawo Gayi yasenguka kiro ekyo official na gyosinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako era ne nkwebaza byonna by'otuusaako engalo weebale kukola tukwaniriza mu wiiki empya byagaana wiiki ewedde osobola okubireka n'otandika buto wiiki eno kale of course weekend mwaddemu ebintu bingi nnyo era nga byemu ku ebyo bitugenda okubanga tutambulirako naddala mu show ey'olunaku olwaleero nga tutandika ku wiiki eno but of course mu Kampala akakuba kakyagenda mu maaso nga katonya so gwali ebweru nga muzeeyi alina waasobola okulima osobola okumuweerezaako kasente n'agula ku nsigo kale nina Frank Ntambi side wano ogamba otya Ntambi ndi bulungi nnyo ssebo ogamba otya mukama wange gendi yesebo bigenda bitya si bibi mpozi mmweyo mpola yesebo mwe tuli tubiraba bitulaba yesebo womanyi nti sigwa kiraba kwe kukizuula nti no wakirabe tekikyaliwo kyavuddewo yesebo kitegeeza wadde okiraba nga nakyo kikola ki kikulaba then nina ne Kasirye wano ogamba otya sigamba ndi bulungi bigenda bitya tebitambula bubi tutambuza mpola wano ne wali nga tukola emirimu gyaffe nga twateekeddwa gikola kale abakulu bano mbaleese n'endowooza nti mu kumanda eno ndowooza ebiseera bisinga of course weekend zibeera busy nnyo naye eno ndowooza yabadde busy mu activities ne mu bigambo so n'endowooza nti nno kiyinza tukola obulungi singa tufunayo discussion esukka mu muntu omu nga tutandika mmanda okusobola okubaako ebintu bye tudigestinga bituukire ddala. First of all njagala congratulatinga Jostedi upon a successful concert nga bwe nagambye ku makira ngenda kukiddamu andooza Jostedi eyongeramu amaanyi naddala as far as promotion is concerned kireka abantu obalina nina problem n'abayimbi abali talented babikolanga bo bwe baagala teyeekakata stretching kusukkawo ate industry eno yakuyiriba nnyo yakuyiriba nnyo gwe gusho agiraba otya tuba tutandikira kubanga bwe wali ekinyusi kya debate y'olwaleero n'ebirala bigenda okugattako nyiza okwagala osooka okwongereza ku kyoyogedde ekyabayimbi abali talented oba ba artist bonna abali talented okubeera lezi ebiseera ebisinga nga bwoga nti Jostedi ayongera osindika abantu abayina omanyi concept ya social media abantu bagitegeera bubi bo balowooza nti social media kyekifo gy'ogenda n'olanga bizinesi y'abantu ne bagikola ne bagiraba naye tibatasooka kwebuuza olangira baani social media mikutu gimigatta abantu oteekeddwa okugatta abantu before nga tonnalanga gye bali kati bano ba Alien kye bakozesa nti alina lifestyle gy'atunda alinga reality TV producer
Okitegeera katono nnyo wali okugatta abantu n'okulanga mukugatta mubaamu ki mu kugatta abantu tugattagana n'abantu olw'ebintu bye tukola ebifaanagana olwaleero situdde naawe ati random situdde nantambi ati random tulina bye tukola ebifaanagana nti buli omu waasigala ng'akola ebibye at a certain point tutuuka ne tumiitinga gyostedde ng'omuntu alina preferences ze ng'omuntu alina ebintu by'ayagala okuviira ddala ku music okuviira ddala ku family okuviira ddala ku bintu eby'enjawulo singa ojja ng'osharinga ebintu ebyo otandika okuattractinga abantu abaagala oba abalowooza nga bw'olowooza ne batandika okujja ki gy'oli kati time bw'etuuka n'otandika okubaguza kiba kyangu okukola ki obbaguza kyovula ngamba nnyo abayimbi nti ebintu bibiri byawukana showbiz si kigambo kimu waliwo show ne business kati bw'okuliyetinga show ennungi then kw'okuliyetingira ki business emabegako wonna mbadde nga nkuliyetinga platform yange nga ndi mu kuliyetinga show time kemu nga nina otandika okuliyetinga business kwe kujja ne brand eno ey'engoye nti enamba tezinnakula nnyo naye olaba abantu nga bagula engoye zange okitegeera kubanga baba basiimye ebyokola nga wasooka kubagattira mu kyokola ki kyokola so social media si mikutu gya kutundirako just mikutu gya kugatta abantu then abantu bwe bamala okutegeera n'obawa call to action kyewandiyagadde okukola kyokkola nabo so waliwo singa olema okugattirako oyinza olemera otutundirako tosobola kutundirako era otunulira ba artist wano ekibalemeseza social media nti akaunti zaabwe ziri selfish ayogera ateekayo ebifaanani bye n'ayogera ku bizinesi ye atandika okufuuka active ng'alina oluyimba olupya sharinga link singa oluyimba luno lutuuka nga lulina erutuuse oba nga lusindiseeko ekimala ng'abula kati tasigala kujja bano abantu baba beebuuza kati fe otulekedde ani kyovula aba influencers bajja ne batwala ku maanyi g'abayimbi nnyo lwaki eva babeera mu bulamu bw'abantu abo kati tosobola competinga nange nga buli nnaku nnina okusaayo video nga buli nnaku nnina okukola live 2 gwe si kyoteekeddwa okukola naye okuva kiri nti enamba ozirina organically bw'ogattamu ekyokuba nti ozibeererawo kikola ki kikola sense okitegeera so ba artist mwenna abaagala owinninga ku social media mukimanye nti eri si just platform yatundira wabula platform yakugatta abantu first mikutu megatta abantu mwe munina kino ekyokuba nti lumu lwotaddeyo ku posti twala ku budde oba commenting obadde oba commenting oddemu ekyo bakiyita posting and ghosting you post and you ghost omala postinga n'odduka bafaafaagane n'ebiseera ebisinga ffe content gwe tukuliyetinga ava mu comment section nti bw'ojja n'okola ekintu bajja ne bakomentinga ate kino kati mwojja ebibuuzo n'ojja n'oddamu ki n'oddamu ekibuuzo omaliza nga content yali consistent naye bwe buli ojja ng'osuulayo busuuzi n'ogenda abantu bano ne mmolaalo y'okukomentinga no sharing efa kubanga buli kaseera balaba nti bw'osuulayo tewaba mukisa naye ne wooba ojja n'oddamu comment 15 oli amanya oba osanga olumu ndibeera okitegeera kati kyovola ati bano osanga bano abaana bali eniskini bandi bw'abeera ku tiktok n'alaba omuntu amwogerera ng'ali ku sayidi ye bw'ajja ne bw'ataba wamanyi kutuuka ku levo ye amuwa akatebe n'ayogera kati oli kimwongera okumanya nti omuntu ono andaba appreciating era akola ki gy'ali kati bw'omusanga akuba emmundu ye kikwanguyira okulowooza nti ali ku payroll nga tafuna wadde emmeka ne just okuba nti basharinga obezo ina agamba nti just dammanyi afiirawo okitegeera era bangi mbalaba mwatandise okukola tiktok live olw'okuba mulaba kikola naye bwe munaakikola mu ngeri ey'okuba nti osobola okujja ku pano n'oyita bayimbi banno bokka muba mugenda sigala mu babo yammwe awo naye osobola okujja nga intentional ozze kuyita baana bobalaba abakola consistently oba abaana abazze nga bakola challenge z'ennyimba zo na biki n'obakuŋŋaanya nga 5 n'oba platform omulundi gumu ne mwogeramu kireetera omulala okukkiriza nti naye tayimu yeekola kyejja so kati abayimbi nga bajostede basindi baani kye balina okumanya nti tojja kutukuba bukubi genius yo wabula twetaaga n'okumanya personal life yo kati abo balina okutereezaawo akono kabadde insight nnungi kikyolina katono dakiika emu 2 ku show ya jostede gwe insight yeriki yes okusuukira ddala we yali amaze okuwanika natuukirirwa promoter abalunywa okubeera nti mbeera part of the marketing and PR team nekyo nasooka okubagamba because gyali myezi ng'ebiri emabega nentunulira mu kalenda ya September nga weepiseewo shows mpitirivu nnyo show ya Gravity Navi yali ku lunaku olumu n'ebirala ebyaliwo n'amawulire amalala ge bali balina oddiringa nabo ne mbagamba ekiriwo resources ga mazima ntono
kitulina okukola kwe kubeera nga tubala nnyo media space eno nti tekigenda kugasa kubeera nti opika week eno week ejja wabeerewo amawulire agakubuutikira naddala concerts ezaali zigenda okubeerawo kyova olaba nti Jostede abadde abuze nnyo nga abantu bagamba nga shota tali mu kugipika but it was strategic nti tugenda kukozesa weeks ebbiri ezisembayo nga show y'aba Navi ewedde tupikirewo ddala because abantu abali talented era nga wayogedde olumu tebapushinga kimala era mu category eyo mwe mugwa n'omusajja wange A-pass nti wayogera ku bantu abalina talent y'amaanyi etali questionable A-pass mwagwa naye wodde ate mu kupushinga nalabunanga A-pass oyo omulaba tagwayo A-pass yabeera ku social media A-pass omusanga ku live A-pass ali free nabanga atagwayo kye maybe kyatakola kwe kujali zipushing eno wafe ku TV zengamba in terms of music way artistry way tamu pushinga kimala kuba ne sawa zino A-pass tayina wadde concert jali atuwadde ne not because inti agitya naye alabanga ayinza okuba yatayagala ku aiminga haya oba te pushinga haya kati abantu ngabo era yo Jostede mwabadde agwa nti aina engeri ja believingiramu abantu benti regardless of anything bo bajja kujja yati ayina mudda utuwadde fenga tulina ku pressure ninga Jostede ayina mukola nyimba ndala kimanya abantu bange bajja kujja yes era kyankola bulungi nyumba on the same day still ate era omuntu era alinyanga agwa mu category era Morris Chiria ne wategeka kwa ne Morris Chiria empushinga ye teri aggressive because yesiga art we n'abantu be ya creating edeno okuva wansi eno era bonna twamalirizanga shows bazijjuza naye ekyasinga okunkola obubinti ku show ya Jostede ate kutwali twagala okuwa Stede platform nga ye tumuwe shine nga ye ate nebirangeri overtaken by events endala ezili mukubera nga zili discussed instead of discussing show ya Jostede nga we yali eyo kunze kyali kintu kibi nnyo era Jostede ayinza okutuyinza okumalirizanga era kino kimubisse tawulidde yes event yali y'amaanyi ate ngamba agiteekeretegedde banga because ndowooza yebadde maiden concert ye nga ye ng'ovudde ku zirizi yateekanga ziddina bikyebyo eno yebadde ye nga tugamba yes it is Jostede's time to shine naye ate teyashininze kimala so kyampisizaamu bubi nga nze abadde ku tiimu ye okubeera nga tupromotinga n'omumarketinga naye regardless ye yakyexecutinga nga ye kibadde kibulamu just tubeera nga tukikuba abantu abataaliyo yes okay kale week eno nga tuva mu weekend incidents ya MC Cuts ne team ya Alien Skin eri unavoidable ekyabaddewo ng'omwana wa Alien Skin akwakula MC Cuts ku stage of course ngezezaako okufuna ku bantu abaaliwo nabyeko ne ku post ya White Benda ekitegeeza nti Cuts ayinza okuba ye yalutandika abamu ne bagamba of course ayinza okuba yalutandika naye response y'omwana yali response entuufu nebifaanaganako bwebityo wenjala tusooke tutandikiraawo abantu over the weekend babuuza naye kiki ennyo ddala ani asusse waalina okukoma kiki ekirina okukolebwa wenjagala tutambulireko bwetyo ntambi yes ekisookera ddala kigenza okujjawo ekintu ekyo nga waliwo olutalo olukyekweseemu olutalo olubadde lunyinyitidde nga lumaze endowooza omwezi gumu ne weeks ezigwamu olutalo lwa Alien Skin versus abantu ab'enjawulo mu biti ebyenjawulo nti Alien Skin amalirizanga essaawa zino mu myezi 3 egisembyeyo yatambulirwako amawulire for the right or wrong reasons whichever nti alina olutalo n'abayimbi banne abagamba nti bamunenya but they don't come out publicly to say that but fa babeera mu corridors bamunenyeza munda eyo bamunenya abembe tebagala Alien Skin tebamwagala olw'ensonga one nti before Alien Skin came to Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59.
oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna nawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku whatsapp eya +44 794 901 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka yes kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba nafe ba Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakuteera biodigester tank industry yali at default nga buli muntu asobola okujja nakola ekintu kye n'agenda Alien Skin wajja n'abaako amawulire gawamba and then no one saw it coming omuntu alaba kufulumya luyimba ne lugaana okutambula ne yeebuuza nsonga ki kumbe eno Alien Skin alina kyali mu kuzimba whether yakigenderera oba teyakigenderera Alien Skin atte ennyimba atte ennyimba si mu bugenderevu nga y'omuntu nti lufe but nga amawulire gali ku Alien Skin nti ogenda kufulumya project gwe Jose Chameleone featuring David Lutalo two maestros nga bali ku project twali gambye that is a duet of the same of the decade yes naye nejja abantu ne batajiwa matu olwaki nti abantu balina attention yaabwe weri ewalala bali wa Alien Skin tukizo batugane Alien Skin ayina ngeri space eno jaje kutte mu nkwawaze naddala yo mutimbagano ate nga abantu abasinga bakonsuminga music abatandikirwako bali awo waliwo abantu abatandikirwako ku music nti ate bamusasanye ewalala okitegeera nti biba opinion leaders babalala nyinza okugamba mbu social media si esinga okubirako abantu as compared eno underground nti abantu abali underground abatalina na simu be bangi abatasobola kuaccessinga data be bangi naye waliwo ababasalirawo nti ntambi wabeera atudde mu kati n'ababodaboda bagenda mukkiririza mba mubuuze kyekiri eyo so ntambi asobola okuinfluencinga endowooza bali mu kudisikasinga Alien Skin okiraba kati Alien Skin mu mbeera eyo n'abeera nga yakwata internet bwati mu ngalo ze munakwatiramu abantu ate abasobola okuinfluencinga wansi awo kati ennyimba we zifiiraawo nti bano bantambi abatuusa amawulire ku bantu wansi eno Alien abakwatidde wano nti oba kyagala kuwuliriza luyimba lwa musajja Alien nga ate agenze mu geta ayambye katugambe Diana Nalubega ekyo ne kitambula ennaku 3 agenze ku street abadde omwana kitambudde abantu bagambye bannayo omusajja nga mulungi nnyo akute ku Rocky Giant webityo nti yakolanga activations ez'enjawulo ne zibeera nga ziriikiriza art way ne bibeera nga bitambula and before you know nga wiiki agikulu omudde nga yasigadde kuki n'akomyawo abayimbi tuyinza okugamba nti baagwa bwena n'abeera nga abikola kati mucyo yes kati mucyo n'abeera nga abayimbi abangi abasinga projects zaabwe zifudde ne mukana akatuke tubaddemu akakubeera nga tupika ebivulu mbadde nziko kenyini nkunyonyola twagala opika ekivulu ky'omusajja naye nga there are other factors we have to reconsider before we push era nga factors ezimu Alien Skin yalimu etugamba tugenda mubala tutya naye nga tukisinziira ku bibaddewo trailer ebaddewo okitegeera kati mu mbeera eyo n'abeera nga yacreatinga abatamwagala mu bamusicians bennyini naye nga mulimu n'abamu abagamba nti Alien Skin ebyo byayimba ife abalina talent abayimba ennyimba waliwo balowooza nti bali talented okumusinga ne products zebalina mbuzimusinga that is their perception munda naye ate abantu bo baagala nnyimba za Alien Skin kati nikibeeraawo nga mulimu abatali contented atandise n'okuyimba ku mikolo yes yatandise kati tuvudde ku byaki omanye kati this is beyond talent yes it goes beyond talent Alien Skin luyimba kirwayinza okuyimba ku mukolo ddala kubanga ekibadde kitwala nga abantu ku mikolo basabu wannatoola abo nyimba za mikolo pate
tonzijukiza lockdown kati awo kikulagira nti n'omuntu nga time yeetuuse nti mukama n'amuwandako nti kati time yoyo ebeera yoyo nti atuuka n'agenda ku platforms emwali mutasuubira kubeera ng'agenda kiranga bu politics nga nkuteyo katono nti no one saw Bobi Wine coming naye bagenda okulaba Bobi Wine nga yali ku summit yali mu Harvard yali luddawa bano bannabyabufuzi abali balowooza nti bamusinga entegeera ne beebuuza yi omusajja atuuseeyo atya but kibeerawo muno time yoyo omuntu kanene essaawa ya alien kati mbadde nkuzayo ko kukyabayimbi okubeera nga bo tebali contented with alien skin we bali netugenda kukyaba promoters ba promoters abali bamanyidde okubeera nga badondola abayimbi tebabawa contracts ku signinga bali mu kwegoba nga industry ebadde tambulira kweyombeera alien najjo omuntu gwe tugamba muno tamanyi teyasoma na kusoma nateekawo stand off with the promoter abayimbi bana abala betugamba muno bayina ensaba bamanye ebintu kye batasobodde kubeera nga bakola kati ate ekyo ne kibeera nga kibuusa abayimbi abana yamanya ne realizing amanyi gaabwawo ate ne bagamba ate ali enyawo tukoze eki tumuddiramuko kati ate na creating otalo lamba promoters wa creating otalo lamba promoters mulimba promoters abamu ate bawanirira abamawulire kati ate ne wegatawo gundi eyokusatu yabamawulire abamu abali mu mainstream eno nga mucho mulimu ate station yenyini namba mulimu abalina personal gundi zaabwe ne ba promoter balina enkolagana ne ba promoters yaabwe kati notalo kasalujja ba promoters bakozesa bano kubeera nga babalwanira entalo so ne zibeera nga zirinyanga entalo 3 alien zaalwa na mukaspera akatone nnyo bwe kati okitegeera so mukuleeta olutalo lwabadde ku show ya Jostede tugenda ogenda nga alien ng'omuntu alina bya battles ebingi nga nebimu abivunuse olw'okubeera mu ina support esinga obungi ey'abantu ti alien ng'omuntu akubeera nga probably yali yekka singa ezimu kwezi entalo 3 zagize ezibadde zimukkakkanyizaamuko wansi naye buli ssaawa olaba nga yeeyongera maanyi okitegeera because alina abantu abamupropeling eno wansi the public interest fenafena gye tukolera kati ku show yennyini naye tuba tetuzeeyo byemabega because everyone saw what happened okitegeera naye MC Katsa abalabu by'omuzannyo abalo omuzannyo nti no afunye akakisa wagenda okubeera nti akubi because kati kano gubeera nga chess omuzannyo gwo ku chess obala mpiche eno muno n'abaleeyiye tikati obeera MC ngo ina akazinda oli ku platform ngeye y'amaanyi wali yagadde mulabewo beeko jabs z'omukuba agenda okujjanga omucyankalanyiza mentally so alien MC Katsi yali asinze okubala engeri yalina akazinda longa MC kati musajja alien ye eri naye yanga naye ali mukubala because bali basinga omubalira agenda okujjanga acyankalanye kati mukucyankalana obako eno public interest gibalwanirira bonna osanga ogenda okuvaawo nga alien akoze eki asuddemukko but alien bakibala bulungi nnyo badisaminga omusajja bamujjako ku stage alien talina kyakola kyalo okujjako okuyimba talina warantingira wala kubeera nga ddamu bigambo Katsi yali amugambye yasigala kimu kuyimba then for discussing ebirala eno bamujja ku stage bamukubye n'ebiringanga ebyo but bali bambalidde omuzannyo gw'okubeera nti naawo agenda okujjanga avuddeko asuulirewo kuba kati bali mukuzanyira ku bwongo bw'abantu bana abagamba nti alien ye waffe bamulaga Katsi agambe ndo zamulaba omuntu gwe mwagala baagala kuba kunamya nti mulaba gwe muyito wakabibira mulaba byakola era ne mukumani handlinga Katsi okumujja ku stage si engeri yali embi ennyo nga abantu bagala okiportrayinga tulabye ku bisaawe nga tulabye emipiira omwagizina yingira ekisaawe ne bamugoba yamukwata we bati ne yamukasuka omuzanyo ne ugenda maaso so ne wano wekitiwe kyali timu eri advanced alien skin ejja ku stage eman handling omuntu yali alemeddeko emutwale ebbali omuzanyo gugende maaso so that's what happened that's what I saw naye nga ate nakyo Katsi ng'omuntu kimukolera kimufunira kyovola kimufunirako waliwo argument ebaddewo nga abantu babuuza Katsi amaze mu mawulire ebbanga lya myaka 2 abadde mu kamera buli lunaku teyali etaze kubeera nti azanya all these gimmicks teyali etaze mawulire kyekyali baddeawo naye fena abali mu mawulire kabere muyimi mbuna amaze emyaka 3 nga akuba buli muntu yona yona ensi emumanyi situations bwezi teziri controversial buli omu ziba zimukolera tebazifeedingako off okubeera nga batambulizaako erinnya ne projects endala esaawa zino MC Katsi alina project emulakidde mu bulagu eya Fiye mukyala we okitegeera Fiye ng'omuntu nga musician yali very talented era nga mulungi n'ennyimba ziyatuwa zaali nnungi nnyo but at some point n'afeeringa off the ladder n'abeera nga agwa kati Katsi nze nganze omuntu sekinoomu gwe contributing ku failure ya Fiye oba reasons zanyizo discussinga later kati era beeyagala ne beekyaba ng'omanyira abaagalana okitegeera kati mu mbeera eyo Fiye n'abeera nga talina nnyo creative gundi eyo gy'abeeramu kubeera ng'ayiiya Fiye ng'omuntu nti generation eyo yamuleeta eresa abaana abalala bangi nnyo essaawa zino ab'amaanyi kuba generation ya Fiye mutubalira ba Shiba bennyini mutubalira ba Wininwaji later mutubalira ba Vinka later bantale okitegeera ne bona abana ogenda batunulira be yajja nabo nga bali mu kuba kintu bakola concerts life yabwe nnungi nnyo Fiye we yokuba muto kinga ye yandibadde nga alinganga bbo kati niwabeerawo embeera eyo nga Katsi ali mu kulwana kubeera nti Fiye akomawo kuki
akomawo mu play kino ekyokumujja ku stage fiye kiyingirira na anti kati kyeŋŋamba ndi ku moment ya creating wala kikatisa agifunamu n'okubeera nga afiirawo kubanga ajongerayo nti project eyo weebeerawo project fiye ekyo wala mu interviews ezimu era alina fiye bakola ki project fiye as a person not a song no, as a musician oba okitegeera era in fact nezimu ku nsonga lwaki bali mu kuneneŋŋana nti oluyimba lwe baali bakola fiye ne Alien Skin lwamaliza terukoleddwa kati wabeewo n'akadubudubu akabeeraawo okitegeera naye nga bonna betolera ku project fiye nze mu kulowooza okwange nti kati saawa eno ebeera mbeera yakubeera nti erinnya ligenda erya fiye lyeddamu lyambuka n'okubeera nga mukolera ennyimba mu mbeera eno gy'alimu so amawulire ageetaagira ddala gano naddala nga Alien Skin yabadde agakwatiridde so olina okusigala nga nawe okamako ky'osobola okukama ku mawulire ga Alien Skin. Kasirye bintu bingi ebirowoozebwa kubanga byavuddeko olutalo luno tajja girinnyako tajja kukola ki mu ndaba eyiyo embeera yakwatibwa ayinza okuba kati singa omuntu alina miscoming ze asobola okubeera nga maybe yakozesaamu obusungu ne stage yalina ba stage managers yalina MC ne embeera engeri gye yakwatibwamu bwetu bwe yali erina okukwatibwamu. Mu biseera ebisinga ngamba nnyo abantu nti tosobola kunkuba n'ombuulira bwe ŋŋenda kaaba era ngamba baganda bange abavuma abantu ku social media ne bagamba buli muntu gw'ovuma reaction ye yanjawulo eriyajja okukuroga eriyajja okukusiba eriyajja okukuvuma akuddize eriyajja okuteega kkuba ebinnyo bakusange nga bakoze eki nga bakkudde so kati buli muntu gw'otyokooza olina okumanya reaction ye ejja kuba ki ejja kuba ndala okitegeera kati bakatisi bo kye bakola ne TV yabo erisanyuka nti bali mu kutyokooza omuntu naye ate bamusalirewo butya bw'alina okukola ki okureactinga ku ngeri gye bamutyokozaamu kati ye bw'atunuulira reaction eno gye babadde nga babawa abantu nga tekoze nga musigadde mukikola mu ngeri y'emu ye aba agenda kukyusa reaction yeyiye nti tebagenda kukuba tebagenda kuyuza mpale tebagenda kukola ki naye akolaga nti nsobola okusitula n'ekuzza wali ekkubo lyange nesigala nga ngenda mu maaso ebiseera ebisinga abantu abawangula tukimanyi nga tulwana nga tuba tolinga n'obulamu bw'ensi ebiba bikwekiika mu maaso biba bingi buli omu yamanyi engeri gy'asitula ebiba bimwekiise mu maaso okitegeera eri agenda okisitulawo mu maanyi eri agenda okisitulawo mu mpola eri agenda okukola ki ne bw'otunuulira Alien ne approach yaabo n'abalenzi babeera nabo ku ggaali eyo engeri gyeyogerwako singa kituufu kye bagyogerako kati sibandibadde bamukuba bukubi n'agweno mu bawagizi mu maaso naye omwana yajja nga azze kunona mu microphone amala gigaanira n'alyoka amugattirako kuba olwedde baali bamaze ofuna go ahead nti balina okukola ki opafominga ndabye abantu abanenya MC wakati agirawa mu ngeri eno yali ku stage nga akitegedde nti Alien yajja era waliwo ka video akakulaga nga amweka nga abuuza kati ate ani akuyise wali nga ayingira stage wali nga gundi agenda kujja ku stage kitegeeza naye yali tamusuubira ku stage naye katoko gwali gwasooka wali gaguta nalinya na stage ati just leeta nalinya na stage wakimubuuliza ka video kalaga amubuuza ani akuyise kati saatandika emboozi y'okwambala abasinga kye mutagenderera ku mboozi y'okwambala eno kati sajja ku stage nga just leeta ku stage Nimrod wamubuuliza ki ekikuleese oba otegeera kati siwaleetera emboozi yaki ey'okwambala just de wajja ku stage kati sokudda ku stage yali round yakumeka yakubiri n'ate video gye nnina eri wamu bulungi ng'eraga olaba wano yali amugambira mbu simanya omukolo gw'abendi oguswaza ogyotya ku mukolo ng'oyambadde bubi okitegeera bw'oba otunuulira event singa ozigoberera Alien akawungeezi kooko yalabikako ku mukolo gw'embaga ng'ali mu jjiini ya Damage ali mu t-shirt ne jaketi ye n'akakofiira ize okitegeera omuntu yenna ng'ali mu kukyokoza ebiseera ebisinga n'okugoberera aba akugoberera buli step gy'okola kigyolaba gweoyiza okitunuulira ng'omuntu yali afokasinze nti ali mu kugyereegerera Nimrod bwe yali ayambadde naye ate ye asobola okuba nga ali agyereegerera muntu yali agenze ku mukolo kuba embabegako wano bw'ojjukira obulungi Kisaimo waliwo Sindi we yajjako okuyimbira omutanda najja ng'ayambadde mu nnyambala abasinga gye batakkiriziganya nabo walaba repercussions ezaakola ki ezaaliwo oluvannyuma lwa incident eyo
okitegeera bantu bangi buli omu yajja n'akola ki n'awoopera abava awakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga, ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa, wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe, leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp, kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu niyoniye. Naye nga tuzze ku kino eky'okujja MC Cuts ku stage, nze nkubuulira amazima gali nti bw'oba ogenda ng'obadde owulira abantu abagamba eggaali ya Alien Skin yakabapuruvinga mirundi mingi. Ku bato gye balina ne Paraso ng'amukuba teyamuddiza. Awo naaba ng'akikoze eki ng'akisimattuse. Bate endala zonna zizze ziyitawo wakati awo. Ebintu byebogerwako ebyali efoto abantu bagamba abawagizi bennyini baali balaze Sandra Liani tutuvire ku stage bo baagalani baagala Kimenke. Bate yabaddewe ogisiige ku kabutto. Entwala teyabadde nnungi. Yabadde mbi nnyo okusinziira ku kye twogera ku Alien ne bwe tumuportrayinga mu mawulire. Ekibi kiba kibisaagala tugambe baddest nedda. Ekibi kiba kibi. Saimo njagala tube ba mazima. Tubadde mu industry n'ebbanga eriwerako. Tulabye artist wali acting ng'omumye stage. Banyiga. Tubalabyeko bali acting. Ekiri of recent kyali kya Carol Nantongo bali baagala omujja ku stage. DJ ne beekubamu awo. Ne research ne Nolio ne yanga mulo. Tulabye ba artist bakola ki bwe bali acting. Ne wano kyesobola okugamba kimu nti ebiseera bisinga tulaba ebintu ne bitunuuliranga bwe biri. Ne waliwo enjogera egamba nti kyosiga kyokungula. Bw'osiga obutya era ne leero ku live kyembadde njogerako nga ngamba abantu mu preaching okwagala. Kubanga bye tusiga ng'obutyayi mu nsi bye tugenda okukola ki okungula. Abayimbi bangi basobola okuba nga tebaagala Alien Skin. Ne ku kyali mu media basobola celebratinga. Saimo kimanyi waliwo ba MC abamenyanga mu CD z'abayimbi. Gireeta baka stage n'agimenyamu nga tayina yara batagwanidde linnya ku stage eyo. Namugobanga akasasiro namugoba ku stage. Byalinga we mabega bibuuza abo bonna ababeera ku stage nga bakola ki nga bahandolinga ebintu ebyo. Engeri gye bagobangamu abayimbi ku stage tulabyeko omuyimbi najja nga munne yaddako. Najja kuba DJ w'engwara ye n'alinnya stage n'akola ki n'ayimba era nga bajja mu ngeri ya ggaali nga bamani handolinga ebintu we batyo. Okitegeera olwaleero tusobola okuba nga tugamba nti byonna ebituuka ku Cuts tubinenyeza Alien Skin. Ne Cuts guno tugwe mulundi ogusoso gugulana n'abantu. Yeevumako n'abaswangiza abo bubi nnyo. Yeevumyeko n'abantu bangi bubi nnyo. Naye reaction z'abali zaali za njawulo. Nti eriyo abamuweereza intention to sue. Bano abaana bava eri mu ghetto ebyabo biggweerawo awo. Biba bya kashi. Tetugenda kugamba nti tupraising etya Alien kye yakoze kibi tukivumirire. Naye bwe babadde bamuvuma emyezi ebiri tubavumiridde. Obuzibu bwammwe ekya Alien mama kivuma muyitako kiyite tukivumirira naye mudda ku naye. Ati sayimoza kyenjaga tube ba mazima. TV eno ne Cuts n'akabyenja kaabwe bakubye Alien okumala emyezi emeka? Ne batuuka ekiseera ne baleeta omwana omuto myaka 8 ne bamufuula highlights z'amawulire zaabo okumala omwezi mutya mulamba. Bantu bangi abasobola okujja nga batugamba tuli ba Moro tuli ba FX tuli baaki nga wali baasirika
naye nga kati wano bavuddeyo bakole ki bavuddeyo boogere era nzize nga nkibagamba nnyo nga mbagamba bannayuganda muli bannanfuusi mugenda ne mugamba omuyimbi yimba bulungi yambala bulungi weeyise bulungi tukuwagire naye omuyimbi watunuulira lisiti y'abantu be muzze muwagira nga ku music bagasseeko okuyomba bagasseeko okulwana bagasseeko entalo case in point tusobola okutunuulira Jose Chameleone ne tutunuulira n'ebe yali nabo mu generation eyo ne tutunuulira Moze Radio wabeererawo wabaddewo bammalo ba Humble Boy nga beeyisanga we beeyisa twalaba ensi bwe yakola ki bwe yajajinga tujja mu maaso wano tutuuka ku kaseera ewaliri Alien Skin agenza okujjanga bali ya mu voice we bali ba Victor Ruzi we bali bagundi abayimbi abalala ab'enjawulo babaddewo nga bayimba bulungi bali disciplined tebayina ntalo okitegeera naye ono gwe tugamba nti aliko entalo atambulirako amawulire amabi mu highlights zaffe yatavaamu kitegeeza obunnaafuusi bwammwe kiri kyetukola ki kyetwagala era bakikola Scott Free ne batambula nga teri abavunaanyi ne bafuuka b'amaanyi buli omu n'afuna share ye gyafunye ne bakola ki ne bagenda kaakati gwe owa Morals ne FX nga tonnajja ku nsonga yali Eriskin engeri yamujje ku stage sooka otubuulire media company emu bwetuuse ng'ekola character assassination ku muntu wagyogerako bwe baatuuka ne bakwata omwana omuto ne bamuleeta mu mawulire ne bamufuula headline okumala omwezi wakyogerako bw'oba tewakyogerako leka abaayogera ku kiri be baba boogera ne ku kino kuba at least bamanyiwo obusungu gye bukola ki gye buvudde tubagamba bulijjo ne tubagamba nti tuwenye abantu abakozesa abantu ekitiibwa wannyo boosi wa Sayima ekitiibwa lwaki Sayima yatuuka ku mulimu ne Sayima akiikirira abantu balese wakanga famire ye omuyinza okuba omukyala n'abaana Sayima akiikirira mukadde we gwaweereza kasukaali n'asanyuka olw'okubona amuwadde ki amuwadde omusa be bamu ku bayimbi ng'avuddeyo n'akikuba artist aba n'abantu bangi abamulirako abamusurvivingirako abali direct n'abali indirect abo abaana osobola okwesanga nga mukama wo si abatumye okukola reaction eyo naye nga nabo baabonaabona ekimala ne batuuka ekiseera ne bagamba Alien waba akikubye n'atusembeza nga kwe tuliira naffe katugende ku gaadi ye tukole ki tumuprotecting okitegeera kati gwe bw'omala okuba Alien emyezi 2 n'okuba mutabani waabwe Eggudo omwezi mulamba Alien ng'ajjanga ddala mu butuufu orizoninga bulungi ng'otegeera bulungi amazima stage ogivaako n'omuviira n'akola ebibye kubanga okimanyi bulijjo omusuna tosobola musuubira kuwa reaction nnungi kyekituzaayo wali okujjukira experience yo gy'otujjukiza nti mbadde wano okusoba myaka 10 bw'obaddewo mu myaka 10 oyizeewo ki oyize nti abayimbi bajja n'abeerako ng'olowooza tagenda n'atuuka n'agenda gwe n'akulekawo gwolowooza gwe presenter yekka atayagala Alien nti nedda lwaki abalala basirise bakikkiriza nti ali mu kaseera ke ne bw'oyogera ki ne bw'omukola ki katumuleke tulabe bw'anaavuga akaseera ke paka yekanaakola ki akoma agende ebiseera ebisinga tubeera mu mirimu ne tutagikuliramu ne tutagiyigiramu okitegeera kati asobola okubalira abayimbi bazze n'alaba nga b'amaanyi nga basinze ne ku Alien okuba ab'ensasagge ne batuuka ne bakkirira nga ye waakola ki nga waali kati wane experience ye ekulaga ki teweetaaga kulemesa Alien kola performance ye kubanga era okimanyi bw'onoogimulemesa abantu bagenda kupiininga waliwo radio emu yakubako Moze Radio ne batuuka ne bakuba ne poolo yaabo ne bagamba tugobe ennyimba z'abamoze wano abantu bennyini babateeka ku pressure ennyimba ne bakola ki ne baziza lwa nsonga kaali kaseera ka Moze Radio nani ne Wizo okitegeera kati abantu ababazi bonna golooza bali abayimbi abakulu ab'amaanyi bo abasanyufu nnyo nti omwana ono abatutteko shayini nibo bakitegeera nti bwe baba besustainize bulungi basobola okusigala ne baddako ebbali omwana n'ayisaawo ekiki n'agenda okitegeera kati ate naye akibajjukiza n'abagamba nti kana akaseera kange okitegeera tulina otreatinga ebintu bino in true fairness bwe tuba nga twagala ebintu ebituufu nga twagala empisa ennungi ku buli azze tuzikole ki tuzikondeeminge waliwo story yatambula ennyo ku Gyo Steady ey'okuba nti oli omuwala gwe baali bamuwayiriza nti yamufunisa olubuto emabegakawo twali n'omu ku bakola emboozi eyo n'akonfesinga nti emboozi teyali ntuufu gwe owa Morals ne FX wavuddeyoko n'okikuba mu ttooki oba ekyo kyaggwa oyo bamwonoona kyagenda kubanga erinnya ly'omusajja lyali at stake bafeministi bamwavaayo ne muvuma omusajja omufiirako ne kati amazima gavuddeyo ti story yali nkyamu ng'eyagikola yennyini akyogedde temuvuddeyo kikondeeminga wabula mmwe mwagala wali butaala nammwe mukola ki bwe mwewogoma okitegeera kyova tugera tuuka ekiseera tuba tutulowooze nti muba mwagala butaala muba temuli ku kituufu kubanga singa mbadde ku kituufu mwandivuddengayo ku byonna okitegeera temuvaayo nawamu era nina be naliko nabo ku pano nga twogera ku nsonga za Ggudu simanya abeera ewantu abali abantu ebanu ebidagalagalagala abeera ewantu abali abakola bino ne mbagamba ojja otuukeko ku fangoni omulundi gumu nze bukyambaawo nga ndiringa n'abayimbi
fango niwe wantu wensoso okutuuka emisana tukunga waliwo ne studio nga tewawunyanjaga ekyo osobola okunjulira ng'ogenzeeyo otuuka ku studio ng'enjaga efuuwa okuva kuno paka nakuli wali kiri different gwagamba nti omwana asiibayo nga bakola ki bakozesa ebiragalaga naye totuuseyo nakutwala initiative kola kikutuukawo oli ku kikwate kyewamanyiira era ne mbagamba champion gudo si ye mwana yekka ali mu ggwanga si ye mwana yekka akulidde mu ghetto bw'oba okikkiriza nti okukulira amangesiti abantu abakozesa ebiragalalagala abakola ebikolwa ebyobwenzi si kirungi champion gudo wandimukozeseza nga kesitade n'ogenda n'otunuulira n'abalala nojjayo ripooti ezito wange erimu ne kumulamwa wange erimu abaana abawerako n'ogitwala ewa minisita n'omwanjulira n'omugamba nti munnaye tuleese ensonga bweti twalaba omwana champion gudo n'atuinspiringa nga bannamawulire ogenda okukola risaaki ku baana abalala ne munnaye abaana b'eggwanga yeene embeera mwe bakulira mu ghetto era y'ensonga kiyinza okuba y'ensonga lwaki noona gwe twayigirako eyakola osegeera tukoze tutya minisita ne mutamulengeza kutuuka ku levo yakuba nti ku baana emitwalo n'emitwalo abali mu ggwanga mumudisikaasingisa omu kubanga yaliko obutaala ate ne minisita n'atukola bubi naye nakkiriza n'abawa attention kyekiri kyekugambye ti ffe tunoonya mataala tetwagala tereeza kutuufu okusitula gudo mutwala ku KPS tekisolovinga nsonga y'abaana bali naye okgenda n'otereeza ate amasomero agali mu bitundu ebyo kitereeza embeera y'abaana abo kubanga bantu bangi ab'amaanyi mu ggwanga nga tebasomera ku KPS nga basomera walala kitegeeza eriyo abaafaayo okutereeza eyo ewalala gye basomera ne bafunayo ago amagezi ge baafuna ensi ne bashepinga kyebasepinze ne bagattako so tulekerawo okutunuulira keesi emu ne tugifuula nti yeemu naye nga tetutunuulidde kifaananyi kinene bwe tubanga ddala kituufu twagala kutereeza ntambi kigenda kukomawa kubanga amazima gali bwe gati ku kyabaddewo gamba omusajja saagala alinye ku stage nga wakola ki kwali era ne Sandra n'ava ne kuki ku stage kigenda kukomawa Alien is one of the most booked artists saawa zino kyokka ate ne Sanyuka TV eyo giraba it is one of the TV esinga okuteeka ssente mu baki mu bayimbi kitegeeza nti emikisa gy'okwesanga gikyali mingi Alien yagenda kufuukanga nga mulangiranga buli kaseera yegubaviira tulabanga kiyinza obutasoboka Udewe cyandisose ku Shaya Jose Sede. Banga kino cyendoze cyari ku Shaya Jose Sede. Cyayangwa bwanguyi. Omwasene no yandikiye waze ku Shaya Jose Sede. Osangira cyane musanze urakina komawa is this the right approach? Ekisokera ddala nti tugenda discussinga fraternities bbiri. Ate zonna nga zina making yazo. Gundi ya fraternity y'abamawulire. Journalism ba mass communicators fenna mwe tugwa. Ne fraternity ya music ba musicians zandi yagadde okubeera nga ziringa ngezifaanagana but they are totally different. One nti ene ya journalism eno ffe mwe tugwa okera ku macha n'ogenda n'osomesebwa n'ogenda ku university oba ku college whichever n'osomesebwa the A to the Z engeri gy'olina okuconductinga situations engeri gy'olina okuweereza amawulire eri balancing engeri gy'olina okufuna amazima buli kimu n'obeera nga ogenda gendera ku ethics ezigenda okubeera nga zigayidinga mulimu gwo. On the other hand ba musicians fraternity eriwo beerese mu bugubi obw'ekitalo mu saddaaka ez'ekitalo nga n'abamu tebasuubira muno balibeerakaawo batoola okusasula kwa Katonda ne factors endala ne babeerawo awo. Kati industry y'abantu ng'abo ebeera tefugika tebeerako system egifuga tewalaba buli muntu ajja n'ekikye era nga kyagala kibeere nga kikola. On the other hand kuffe y'abamawulire ogenda kukola ensobire ere olweggulo bakugobe bakuwandiikira ekibaluwa obusanga stations eziri serious eziri ethical enough zijja kukola. Kati mu mbeera eyo it's upon go w'amawulire okumanya mbunno situation ngenda kugibala bwenti kibaita systems analysis n'ogibala n'ogamba ono omuntu gwengenda ogendako alien skin embeera eri bweti ne bweti enzijaye eri bweti ne bweti example esinga obukulu nti owa musician nono artist ye muntu mbunno yagenda kuthrivingira off ku mawulire amabi n'amalungi ate ng'ekisigadde ddala amabi gasinga oba thrivingisa. Nze aba musicians bemmanyi abasponsoringa abamawulire abamu babawandikeko ne stories enfu ebeerewo weekisinga luno olutalo weeruti yo omuyimbi yafuna nnyo era aba akyetaaga muwadhaniggo ow'amawulire. Kati mu mbeera eyo nkwata MC Curtis okumwambaza jacket y'ow'amawulire. Omusajja agenze n'asoma ebintu bye ate abadde very professional mu kaliya ye ng'oggyeko instances ezimu nga wannyonnyodde ya swangs nga omuntu afunamu those one offs oba badde in the office so zibeerawo mu buli kaliya ya muntu but obeera nga ohighlightinga MC Curtis ng'omuntu professionalism ye badde yes conduct ye
conduct ebadde nnungi nnyo era nga sigidouting era mu respectinga nakati, but we are just discussing situation eri at hand. Okiraba kati it's upon us abamawulire abali mu fraternity eno okubeera nga tusoma ki ekiri side eri mba musicians, tubeera nga twetegeera mu industry yaffe, obeera nga obagattaganya osanga nga owamawulire teyewadde value emala tuwabagenda okyalira omuyimbi okumujjako interview mpayo munaye ekyetaana amafuta, ogenda kusanga mu mbeera eyo nga ono musician ono alina leverage gyalina ku wamawulire. Wamawulire agenda amaliza tagenda kukola stories balancinga because akolera public interest yandisuubiddemu ti amawulire agenda biraga balancinga. Okitegeera kati mu mbeera eyo osanga yana abamawulire abamu ng'agendewo omuyimbi gwe batuma caayi, gwe batuma enjaga, gwe batuma sigala, yasitula abaana, yayoza engoye, ng'owamawulire wato wafuuliddwa. Mu nsi eziri advanced omunamawulire amanyi omuyimbi singa alengera owamawulire waliwo respect eyo gy'amuwa ne conduct ye n'ekyuka. Okitegeera because akimanyi nti singa awandika story nesobola okutta kaliya ye. Naye mu Uganda mulabanga abamawulire abamu si bwe nnaku because kati gwe nkumanyi in professionalism ethics zozo zanjawulo. Ne mulimu baganda baffe abatuta omulimu guno okubeera wansi ne balengezebwa nnyo. Kati tujja mu situation ya abayimbi n'abamawulire nga bali ku stand off. Ogenda kumaliriza nga public eri ku side y'abayimbi kuba public nga yo mukwagala omuyimbi magana okwagalira omuyimbi we nga ali very emotional nnyo gyali message ye gyamubuulira kugamba nga tolina kyogenda kumugamba kirala kati oba olina okwewala nnyo okubeera ng'oplayinga ebintu ebyakusomesebwa naye nga ate stand off season zo zibaddewo ebbanga kuva mabega era zikyabeerawo abamawulire n'abayimbi n'oba ogenze mu industry yonna mawulire bayimbi okubagano bubeerawo as any other business tukubagano ko kugenda kola ki kugenda kubeerawo tewali kye tusobola kukola kubeera nga tukijjawo era n'obulala bukyajja paka okiro kigenda okubeera naye okukisolovinga ekyamaanyi buvunaanyizibwa bw'abamawulire gwali eyo to do the right thing at the right time. If you fail to do so, you're inviting such a scenario ebaddewo. And before you know nga gogenda okuluzinga kwe saa zino oba obalabala ng'oteeka ku minzaani MC Cuts ku minzaani eno ku side eno Alien Skin ku side eri ani afunye mu situation mo nti Alien Skin ayongera bweyongezi kufuuka w'amaanyi wajja bulijjo okoma okukola stories ezo zebali mu mukolako ezo zimukipingiramu nnyo mu mawulire oba okitegeera nti indirectly they are promoting the guy yani badde ava mawulire but those stories zo zisigala zimukipingiramu. On the other hand mu abamawulire katugeze station ngeyo okulaba bu video nga butandise ngo muntu akutte remote ali mu kujja mu TV eyo kiba kikola effect ku ba sponsors and advertisers abagala okubeera nga baleeta obulange ewo singa balaba situations nga zino basobola okugenda mu boardroom ne bagamba you know what, let us not involve our brand ku brand eri and in the long run singa kibera persistent you can lose business just like that we no beera nga ofiiridde Kasirye bino bye muli kukola wano. It looks like betrayal. Waliwo enyogera egamba nti an attack on a person of the same kind is a direct attack to you. Nti ayinza okuba Cuts ayinza okuba ayina we bitatambuliddemu bulungi. Naye what happened on Friday is a precedence. Esobola okukolebwa ku muntu yenna ate neemukolebwako mu bukyamu. Kati we muvaayo komplinade na wisdom kaina agamba nti singa abamawulire muvaayo ne mutayisa kiwandiiko mmwe kanyini mwe mba mwetunze nga mmwe ate ndowooza nti kakale saawa zino mmwe namwe muli kusaidia Alien Skin mumuwuliriza naye Alien Skin yasetinze precedence eri abamawulire abalala okukubwa kifuuke kya bulijjo awo mutunuddewo. Ekisooka nze ngenda tegeeza ensi ensonga lwaki saagenda ku social media kuwemula na kuvuma abantu machazi kyekizimba numbers amangu nenkola kino kyenkola lwa nsonga nina principles ne values ezange ng'omuntu ebiseera ebisinga ntambulira ku mazima era omuntu ne bw'aba wange nga Seimo wange n'akola ekikyamu nzija ne mugamba nti wano Seimo oyo sobezzaamu singa abantu abali mu mulimu gwo bajja ne bakugamba osobezzaamu baba tebategeeza nti bali against you basobola okubanga nabo omulimu bagulumirirwa nga gwe boogulumirirwa osobezzaamu nga mumugambira wa ebiseera ati kaakati platforms nyingi kwe tugambidde abantu bano waliwo singa ojjukira live okwali MC Cuts okwali Jacobo okwali Case ne Alien Skin yatandika eri waggulu nga bali ku muliro gw'amaanyi
fe abagibeerako paka ku 14 twamaliriza ekkakkanye era nga tumanyi bikomyawo. Jacob ne baba basanyufu bakeizi nga bagaa tuli basanyufu olutalo wano tulumaze. Kati n'akakasa ensi n'agamba Alien sikulinaako buzibu era nkuvuddeko wabula nga bw'ogambye nti okkiriza omuntu yenna ava ku ssomero gwe tewayita sidiiru yenna ava ku ssomero era ajja akole ki alabe ensonga zino bikole ki biggwe. Era Alien n'amugamba nze sijja kuggulira gwe kujja kwogera ku nsonga za ssomero nga nkumanyi okola ku TV. Askari atirisi lya kuggulira askari w'essomero naye nga kiki sigwe. Kati n'agamba wallahi nkivuddemu sikiddamu ensonga ngimaze n'aginaabira engalo. Kyovala bafa abali kweyo live twali surprised okulaba Katsi mu video ng'agamba nva kawempe kunoonya gudo. Nga tumanyi byakoze kibyawedde ne bajjako bo bonna bamwegayiriranga kimu nga bamugamba Katsi toyina kyofiirwa kwesonyiwa nsonga za gudo. Bwe kiba nga kyekireese ki obuzibu n'asigala ng'anyiga. Fenna tuli bannamawulire ne fenna tulina family ze tufaako tulina abamu balina abaana abamu tulina abazadde. Bw'ojja n'onyiga ku nsonga y'omwana osobola okuba nga ne Simon omunyiga mu butanwa. Okitegeera omwana bw'akeera ku makya n'akaaba ezziga mu public nga gwali mukaabizza nga tebannalowooza ki ky'omukaabiriza ensi buli omu asooka kwennyika. Ate nga mmina ebintu mulimu kye bayita character assassination omuntu asobola okwagala okwassasinatinga character yo nga boolaba bwe bajja ne bagamba Alien agaanye omwana ogenda ku ssomero ayise sidiiru agende ewuwe. Kati oluvannyuma ate basinkananga ne Katsi wali n'amunnyonnyola ekituufu kye yamugamba agamba osindike representative w'essomero. Lwaki omuntu ajja n'agamba Alien agaanye omwana ogenda okusoma buli muntu alina omwana nga yandiyagadde asome agenda kukuba Alien nga talowoozezza kirala. Okitegeera gw'olwedde oba okoze ki oba omutaddeyo naye kati bannamawulire banno ebaabaze ne bakugamba luno olutalo telulina gye lututwala lukomye n'osigala ng'olusindika. Twandigambye nti kale biri byonna biyinza okuba bituufu naye kino ekyakoleddwa tuli ku event kwennyini kye twandisoose okuvumirira bwe tumala okukivumira ne tunoonya Katsi ne tumugamba naye kati muganda waffe kino ABCD gikole ki naye ne tusooka tujjayo because essaawa zino abayimbi bagenda tutandika okukubira ddala ab'amawulire kuba bakitegedde nti n'ab'amawulire bennyini batandise okweyawulamu tumaliza tukubye kyaffe twekuba. Nkubuulire kino ekintu olwaleero Alien n'akusanga n'akujja ku stage nga ebajjeewo Katsi ensi esobola omusaddaaka mu ngeri ya njawulo. Kati kaseera kano abantu ababadde wali ng'olutalo lugenda mu maaso balonda sayidi. Kaseera kano bwe kituukaano buli omu aba kuki ku sayidi ye. Ekira kye naggambyeko kiri eky'obunnanfuusi ekireetera abantu okutyankalana mu bizinesi ziba interesting nga zaawukanye. Olwaleero eriyo bannamawulire nga tebalwana Alien lwakuba mubi tebamulwana lwakuba afuuse ow'amaanyi bamulwana olw'ensonga si be bamufudde ow'amaanyi kitegeeza asobola omuyita ku kivulu kye n'agaana. Kati oli aba ayagala oveewo ateekewo gwanaakola ki gwanaafuga. Kati gwe bw'ogaana ofugibwa ate n'olemerawo aba akulaba bubi. On the other hand eriyo abakikkiriza ku station kwennyini Katsi kwakola kuliko Douglas Lwanga. Douglas Lwanga yakayimbisa Alien skin shondooza ziringa mu nnya kati era ye tebalina buzibu amaliriza agenze ku bivulu bye n'akola kinayimba kitegeeza ye tagenda kulwana Alien kubanga interest zikyakola ki zikyakwatagana. Ebintu bino ebigenda ku maseera kasingi ne bifuuka commercialized nefuuka business standards zikyukamu. Kati ate ffe obuzibu bwe twakola e Uganda era nali kigambako Selector William ne mugamba abantu abali mu mawulire n'abantu abakola analysis ensobi ze gye nalaba gye mwakola kwekeera ku makya okufuula abantu be mukolako source of income nti omuyimbi abeerawo ng'abeezaawo bannamawulire be nga baabo era nga bw'ava ku kivulu abawa n'ebivulu abawa ne bakola ki ne balya. Kati kitegeeza singa omuyimbi akola ensobi nga kaseera kakuzza abaana ku ssomero togenda mwogerako lwansonga okimanyi nakigudde alina okusoma ate seeto zijja mwani mwoli nambuuza tukoze tulina kikolera ki ne mugamba nze kyenjagala okukola njagala nzimbe erinnya nga analyst naye njagala nzimbe bizinesi zange ebbali nga zisobola okumbeezaawo ng'abantu b'enkoko si be bakola ki si be bavaamu ssente zenteekeddwa okutambuza. Ne muga omuntu asobola otandika YouTube channel ye omuntu asobola ozimba erinnya lye ku social media n'afuuka influencer intentionally n'abeera mu mativu ne ssente eziva eri nga waagattako n'omusaala. Ne buli wonoobeeraawo ng'abantu b'okolako beba source of income ate bw'olina okukolako amawulire balance egenda kukola ki egenda kubula. Kati bannamawulire abamu balance esobola okubula olw'ekyo naye n'amazima nga tuzze ku mazima ne mubeera ewaka ng'olina mutabani wo n'omugamba mwana wange lekeraawo okutyokoza batabani ba gundi nawulidde jjo wabavumye naga taata sigenda baddamu bwe mwawukana naddeyo n'akasuka ku nju y'abaamayinja nobwa lekeraawo okusookoza batabani ba gundi naye nga ggwe okimanyi batabani ba gundi bakyokoza famire erinayo interests ezaki ezaayo
singa bakeera ne bamusabula kyabaniwo omwagala naye olw'okubozza omulabula ebbanga lyonna osobola okugamba naye kabakusabulemu tulyoke tudde ku bbali twogere olwaleero bwe tuba nga twogera ne Katsi nga tumugamba weesonyiwa omusajja bwe kiba nga tekirina kye kikugattako atirisi wabaawo bwokola kiwa osinzira okwogera okitegeera musyo yasembayo nakugamba ekintu ensobi sanyuka gye yakola mweteeka ku minzaani n'omuyimbi nga investment yammwe nnene ebbanga lye mumazeewo ddene ne bye mu projectinga ne bye mukyalina okukola binene kati bwe mweteeka ku minzaani oli n'abalaga nti minzaani akyakola ki akyabasingako eri ne musigala nga mukigenda mu maaso kati si kye yakoze bakiyita kandabe kyanankola tasobola kunkola kye yakola gundi nze ngenda mulaga amaanyi bw'ojja okulaga amaanyi kati Nimurodi akutaasizeewa ng'akugambye n'akulaga sayini zonna zimazeeyo nti eriyo omuyimbi omulala ajja ku siteegi naye lumukwatiremu olw'okubanga mwasoma omulimu gwe gumu mukola gwe gumu mugenda famba okoze abalala olw'okuba bo bakola ensobi zaabwe nga ate mubagambyeko Seimoto vangayo n'okola syo ng'obuulira abantu abo bave mu lutalo luno terugattako Seimoto ina muntu gwali olabyeko nga tomwagala n'ogamba kamuwa akaseera ke kaggweko fenna tubiraba tusobola obbikola kyo bigumiikiriza naye gwe buli wooleetawo embeera banno ne bakugamba owaayo ekyo tekirina kye kigattako kireke eriyo n'omunnamawulire avaawo n'agamba bannaaye abataagala aliyeni temumukavalinga mumuleke abeeremu mu kaseera ke nga mwefuula abatamulaba era neekugamba bano parties ebbiri zitte endagaano ya tontabaalanga sikutabaalanga bwe banaabanga batuusa awo no n'amanya tebankuba sibakuba wanaabasanga ku siteegi bw'abakwatako yaba mu nsobi bwe bamusanga ne bamuvuma be baba mu nsobi naye nga mumaze okukkiriziganya nti kituufu omusajja amaanyi agayina waali okitegeera zimbidde ebbanga kati batandise n'okuyisaamu amaaso ogenda yisisaamu amaaso omulimu gw'obadde okola naye kintu kimu kubeera emotional intelligent n'ogamba eddakiika zagenda omala ku siteegi mmeka zinzijjako oti nti tewali singa nvaawo nendaga nti nze muviiridde n'ayimba kubanga nnyini kivulu amukkiriza nnyini kivulu ayimiriza ne performance yakkiriza oli ayimbe kati gw'omugaana otya okitegeera Frank ayogedde ku kintu ky'okuba nti twasse shayini y'ekivulu bino ebituuze binnyiiza kiringa haaga ya Bobi Wine ne Bebe ku Serena yanyiiza 10 years of Eddie Kenzo omusajja enkeera twandibadde twogera ku Eddie Kenzo abasajja se bwe basinkana okwewa buhaaga bwabwe show ye neefa momentum neefa nga ate ffenna tukimanyi main event ekola momentum y'ebivulu ebikola ki ebiddako okitegeera tulina okwewala obuntu nga buno okulekerawo fiiri za bizinesi z'abantu era Jostede yajja kutunuulira abantu bano bonna nga buli omu alina wamulaba naye ye kyajja okwebuuza Katsi ku bbanga lyomaze mu ndongo kyogamba abadde tosobola kuva ku stage aliyeni n'ayimba n'agenda ne muleka ekivulu kyange ne kigenda mu maaso ono akyayina ekyokukakasa kingi kubanga mupya gw'okakasiza tokyayina kyokakasa kirya you have a name to protect oyina ligasa ey'okukuuma gy'olina okuba ng'owumbirira buwumbirizi kati si kuyuza teweeteeka mu tageti ya bwana era nakyogera ne ku Seeguya lega Seeguya lekera okweteeka mu tageti y'obwana oyina legasi yo protecting oyina kyozimbidde ebbanga oteekeddwa kikuuma na bujja lekera okweteeka mu tageti bw'olaba nga kikuteeka mu tageti dda wabbali toyina kyovaako neki so kati bannamawulire nga temunnabakondeemi nga musooke mwebuuze munnaabwe bamugamba vva mu lutalo olutagattako yawulira abo bajjeko bo basula ku live eyo nga bogezaako gamba Katsi aliyeni mwesonyiwe muveeko bw'aba tayagala mwana wagenda eri muleke ati munna ebintu ebyo byewulira munna ine ekintu ekirala kye tukwogera ke kyenjagala omaliriza nakyo tulekeraawo okukozesa platforms kwe tuli n'abantu betufudde mikwano gyaffe okutiisatiisa abalala nti nze nnina banene lwa nsonga emu ensonga ziringa bbiri ekisooka oyo omunene naye ekimubeezaawo kwe kwewala scandals ezimu era naye ayinayo abamunyiiza mu bizinesi bagamba nti n'ekigundi ekyo nandikikubya ebitama naye ku lw'okukuuma emirembe kankole ki kansirike kyakubiri bw'omala omugjayo publicale n'olaga oli nti nja kukucunya lwakubanga nnina omunene naye wonna omwetaaga tajja kujjayo ki tajja kujjayo mutwe ekirala ekisembayo obulamu buno obulaba teri ayina sipeeya waabwo taliiyo muze rediyo bamusitula ne bamukuba wansi n'afa eyo chapter closed ennaku ku mitima esigadde mu bantu be n'abanene bonna be yayinanga mikwano gye bagenda okugyanga muze akoze eki akaze kati gwe bwe weeteeka mu lutalo lw'obadde olina chance evaamu nti obadde osobola oleka oli n'apafominga n'agenda olw'okuba oli n'abanene singa bakusitula bubi n'ogwayo bubi ne bw'onoogwa ekigenda okubaawo ng'ekyenjawulo patro kuyisiŋŋanya n'ambulensi omu bamutwala luzira gwe bakutwala mulago naye oba ogenze abanene bonna be tulina tekuli alina sipeeya wa bulamu
ne bw'obanga onoobakozesa ddaka ebbali omuyaga guyitewo ogenda oloope ng'omuyaga gukoze eki guyise. Ntambi obunanfu sibususse maamawulire. Ekisookera ddala we nalabye ensonga ezo nga ziri zityo omanyi nange nina public interest mu lutalo lwa Alien Skin ne Cats ey'amaanyi nno era nalaba ziri omanyi buli muntu sebo wabeera wootuuka nga ogamba kale naye kanzanyire eno olw'ensonga ez'enjawulo mu lutalo lwa Alien Skin n'ebigenda maaso nze nange nina bye nafiirwa ng'omuntu mu kubifiirwa ng'omuntu nga mbifiirwa because nze nenjogera amazima nti bannange Alien Skin kino na kino na kino wali omusajja mumuleke but ngenda okukyogera ekyo nga promoter omu yali activating adda media station ekube Alien Skin ate nze ngenda okwogera bisizi faya byange byogera ku platform y'abasajja era platform yabwe nenjifiirwa okitegeera so tekyankola bulungi nnyo nensalawo ne ngamba Alien Skin ono engeri gye newaddeyo okubeera nti mufiira kamufiiririreko ddala era ensonga zino kasitazazze mu ddiiro nenengera ekigambo simanyi assault nga Cats agenze n'awaaba assault nga kuliko defamation cyber harassment cyber harassment okozesa emitimbagano munayo okubeera nga omuntu omulebula oba omuvoola webityo bitambulira wamu ne defamation defamation twebuuzizza eri liable oba eri slander nga tetumanyi naye kooti ejja kuba etubuulira naye interest gye nafunye nagambye kati Alien Skin ono musajja wa ghetto bambi ebintu bye biggwerawo biki naye singa teyegendereza asajja bayinza okumukuba KO mu bino ebyamateeka okitegeera kuba munnaye kasobera nga gwe waliwo olutalo we lutuuka oli n'agamba kati bya street byo sijja musobola kangende mubiri technical ate mubiri technical nakufrustratingirayo nnyo oba okitegeera because we are dealing with two characters emwe egamba eri polished nnyo endala egamba nze ndi wa street ndi raw kati buli omu alina engeri gya fighting ensonga ze kati we nalabye nga biziemu amateeka nakutte ekkubo ne ngende wa council oluyimba zinalukolawo ewammwawo omumanyi ne council mulala Mutasekamate Hamza nimba tunuza mu nsonga era lunaku olwaliro before kujja wano mbadde nawe mbasisinkanye nga tugenda ku Fangoni kolaki kwogera ne Alien Skin bagenda kumuwa pro bono ku lwange bagenda kumuwa pro bono nti ensonga ezo singa zeeyongerayo ne babeera nga Cats baya namulidde yeewaga nnyo eggwanga lirimu amateeka kini yampadda balooya ate jjukira ne abasudiri lupaleri abarajivu kati yewe yetunulira Cats alaba nga mukulu wa Rajiv bonna sudiru yabazaala ayina abanene bonna olinga wagambye naye naffe ne Alien Skin omulabaawo waliwo omukyala nzi yankubira essimu ng'ava mu UK ngali mu UK naye ngali very happy of me defending Alien Skin nabako taken over appreciation gye yankolera naye omukazi ogenda omunoonyereza ku nga Dr. Mulamba nti Alien Skin twali tulowooza nti abantu balina abamwagala baba muwuliriza be baggeto bokka bafaanaganya naye I realized nti ate abantu abalala bali mu classes ez'enjawulo ffe zetugamba eziri a bit higher nabo kati atandise obbagattako olengera omukolo gwe yabaddeko ogwa wedding olengera omukolo magnitude yago nti gwabadde gw'abantu abamalayo naye mu bantu bonna enkumulitu y'abayimbi abayimba n'ennyimba enseeneekerevu abeeyisa obulungi kooti nga bwe tugamba balonzemu Alien Skin so Alien Skin agenda penetrating a class y'abantu abalala gye tutamalirako twali tulowooza akoma ku bano bantu awansi bali bakakoola naye ogenda okulaba nga kati ate agenda yeeyongereyo kubeera kubali abantu bali abalala abawaggulu so olunaku olwaleero ndowooza yawe enviira wano ngenda kuddamu basisinkana tulabe nga ensonga ze tuzimaliriza nti baliwe baleetera ebyo ebyokutiisatiisa ebyo omanyi abantu batiisatiisa ebyamateeka ne balowooza muno byangu wandebudde defamation ze bakampa yabira defamation emirundi ebiri naye tugenda okugenderera mu kooti biki bikyoli nga ate alina kusasula nze oba okitegeera because there is a lot you have to prove ekisookera ddala bagamba he who comes for equity must come with clean hands oboze for defamation mu mpaaba yo mubeeramu nti Ntambi yandebudde in the rightful thinking members of the society bakati badde bandabira wano gulu bandabira wansi naye singa wavaayo bu video oba enjogero oba whichever about your character nga gwe kenyo baddeko mu situation egissa wansi ogwo musawo gubeera gone singa obadde nti oli mukuwemula nnyo abantu owemula gwavuma gwakola ki n'ogenda muno bakudifaminze gwe kenyini nyini nga tukomyawo bino kitegeeza already society inawe okulabira wansi so Cats ye mukwebala abalamu kali yeyo nayo nebadde eryawo nduno talinamu bintu byakoze bisobola kubeera nti if the rightful thinking members tumulabira wansi already weebiri already kati Cats nebadde mulabira wawo ne kati nawe mulabira naye ebimu ku byo bivudde ku ye so awo talinawo case kibala nafunye interest ngamba kafunira oyo omu kubasinga
ayimirire mu kintu kino intimidation ne blackmail yeveewo Alien Skin asigale nga azanya kariya ye nga walina okugizanya buli muntu nanze mu kino kyensinga okusaba buli muntu abe n'obuvunanyizibwa obubwatuukiriza lolo gyalina okutuukiriza wamawulire sigala ngaokola mulimu gwo ngaoyo bagukusomesa nti omuntu niba tomwagala naga agenda okavalinga olete balanced story ebibyo ebiri personal biri visiting luvannyuma naye ng'omulimu ogutuukiriza jaketi eno gy'oyambala ey'amawulire representing fraternities nyingi singa omwana akola ensobi ng'ali ku singa omwana w'amawulire akola ensobi ng'akolera ku TV station X kiriza obagana kifaananyi kibeera kibiri fraternity yonna ey'amawulire mu ggwanga so tubeere babuvunaanyizibwa nnyo ekiri awo nze obunnanfuusi ng'omuntu sina we mbulabira kuba olutalo gye luvudde buli muntu abadde abamawulire batuufu okutekinga sides yes kati buli muntu ekibakose later on nga abayimbi bali batandise okubakuba anti kati weebuuza okulwana kw'amawulire n'abayimbi kuzze ku Alien Skin okubadde okuvadde nze n'omuyimbi gwe mmanyi yagendako ew'omunnamawulire omu yali alina station gy'akola ngakola entertainment n'amukonkona bw'ati nga gayi yali asulana wa maama we n'akonkona eddirisa nga gayi mwali saabazalizanya za kiro n'amugamba kabulaza mwoli okitegedde mbaddeko wano nja kukomawo gayi yasenguka kiro ekyo n'afuna ow'amawulire omulala n'amutwala mu toyi n'amufukira so enjawukana oba obukubagano wakati w'abayimbi n'abamawulire bubaddewo okuva dda era bukyaliwo era tukyabufuna so sirabawo bunnanfuusi omuntu oba wakudde olutalo lumalirize bulungi nnyo oto obuleminga abalambu lwaki bo balowooza we batyo kale eyo no yensonga nga maliriza mulowooza Alien Skin alina ekivulu wiiki ejja nga 23 mulowooza amawulire gano ag'ekika kyonna agajja mu ddakiika emwemu gakola kivulu gatta kivulu amawulire gonna agajja ensi kyekyalemeddwa okukkiriza ne bannamawulire abasinga nti Alien abasinga tebamugulaako music kiri kye nagambye ekyokugatta abantu emikutu gyagikozesa nno si buli kaseera nti aba ayogera ku nnyimba ze ye muyimbi alwawo okugamba subscribe yajja n'akuba kiboozi kye n'akulaga leero nsala mmotoka leero ndina basubaru leero ndina bapiki akuŋŋaanya famirizi z'abantu abazaaki ez'enjawulo tekiniki gye baakozesa ku City Danger yeri mu kkola kati bali mu ttunda tiketi nga n'ekivulu tekinnakola ki tekinnabaawo nze nejjo wennyini nabadde ku live kubanga interest show ya Good ngirinamu interest nzizenga nnyo ŋŋamba nnyo abantu nti ati asobola okukola bingi n'okusinga etumusuubira kati olwaleero bondeetera project nti ati asobola okuzimbira maama wa Good ennyumba ku myaka 8 mba ngenda kiyiikamu kubanga ku values zange ne principles zange n'ebintu byengoberera ne byenwanirira njagala okulaga ensi nti ati asobola okukola ebisingako ku ki we tumulowooleza na kino kyenyi kyenga nti tandike brand eyange ey'engoye njagala okulaga omuntu nti osobola otandika business eyiyo nayo neekula on the sides noba nga togenda dependinga nnyo ku bantu b'okolako then noba nga osobola okubeera balanced era ne ŋŋamba nnyo abantu nti mu biseera Benoni we yayimbira si ye yali ku batopu teyali ne batopu 10 naye olwaleero oba tunuulira ne business mind gye balina ne structure gye bagezezzaako okuzimbula Benoni ng'akola ki ng'ali wala oshegera ate nga tadduka misinde kyeki kye tugamba mulekeraawo okwepima wabula musetinga standards woba oyagala ekitiibwa baako levo kwe weeteeka TV kwokola erina byekola ebigiweesa ekitiibwa kyekola ki kyefuna ne TV endala ze tuyisaamu amaaso zirina bye zikola ebiziweesa ekitiibwa kyezikola ki kyezikola so nze nzikiriza nti ekivulu kino strategy gye bali mu kukozesa okisindika baali bagikozesezzaako ate ng'eri mu kukola abantu bali mu kuresponding okitegeera n'ekirala ensi weetuusa abantu baakoowa babbuli abantu baakoowa abantu abakwasa bannaaba amaanyi singa sirayitira ekintu kijja ne bakimanya nti omuntu oli mu mukwasa amaanyi oyagala mufiiriza kiba kigenda kukola ki kiba kigenda kulyo okitegeera waliwo n'akatu akatini ennyo kenjagala okwayirayitingako abantu oba ng'onzikiriza mu ddakiika emu tuli wano twebuuza Alien Skin atandika atya okuyimba ku mukolo naye example ensonga lwaki ayimba ku mukolo ffenna tugiraba publicly abantu bino bye tukola ebyempisa embi n'emize emibi gye tukola bitandikira waffe waka nti mubeerawo nga mu famire mulimu abateeyagaliza mulimu abeeyogerera ebibi omwana agundi yatuuka ne gifuuka gya ntalo kweragako ennyimba nga City Danger kiba zikola waliwo kali akayimba okola omukolo naye nga waliwo gw'omanya badde akuloga yes ng'yagambulaga Toti Danger waliwo akayimba wagambira nsekerera omuzadde yagamba omwana we tabanga nze nga tamanyi kyendiba
Ayina line egamba nsekerere yagamba sirikikola bwe nakikola ate n'agamba yansabira abantu emikolo bakola gyakweraga ko kyovola abagiteekamu ne ssente ze batalina kati bwe kituuka ku muyimbi ng'ayimba messaging eyo n'abo abantu ebe bakonako direct era ayagala olyadde abakakase nti tatya ddenja simanya asekerera abazadde bamwe abagamba tabanga ye naye ate n'amala n'afuuka ekyaki otegeera kati n'amala n'amaliriza nga ababuuza kino kye bayita okuddugaza emmeeza kubanga emikolo kati gyafuuka gyakweraga nti osanga n'abantu abantu abamu batidde n'okukola emikolo lwa nsonga tebasobola kukakinga apo nakweraga kugirimu kati messaging ng'eyo eba ekola ki eba etuuka bulungi abantu abo gye bakola ki gye bali kati bw'abanga agigattako ne personality gyatunda eri consistent ey'okubeera ndirula ey'okubeera biki abantu ebyo kati bye baliko kubanga ensi eyina society eyina webadde banyigidde nga buli muntu yeetiiririra buli muntu tayagala kuvaayo Saimo n'akulinnyako n'osirika n'ogaa munnaye ye Saimo n'ewaka bibaayo nga baaba wakufuukidde ekizibu naye nga ye baaba kati bw'olaba omuntu standing against babbuli ebiseera ebisinga emotional oba ogenda kukola ki mwata akingako kitegeera ate ng'olina ne waasiiba wakubeera nga akuweera ki akuwa emboozi so kino kiddayo eri ba talented artist mumanye bano be mugamba abatali talented bye bakola ebyo basembeza obumpi ku mitima gy'abantu mwate munaabikola kijja kuba beta kubanga already ne musobola n'obakwata emotions nga muyita mu nnyimba Ntambi munasobola okwetakkuluza kwa Alien Skin bino nga biwedde temugenda kufuuka ba disciples si ekyo ekisooka ddala ffenna abakola omulimu guno abamu tulina values and principles kwe tuyimirira kati kwe tufiira nze kenyini nze ndira moment obeeranga kati saazi nsona okufuna Alien Skin balooya oba yo out of your principles anti kati mu luno olutalo olwedde kati principles ne values terunaba kuggwa olunabeera luwedde Alien ali n'afuna engeri gyeyisaamu ate nagyesikkiriziganyaamu era sijja kubeera ku side because public negenda kunjajinga ng'omuntu gwe bali bagamba omusajja oyo values ne principles ziyimiridde wano ate wakyali bwatu bino betukola we are mass communicators tucommunicating abantu abali mu kutulaba abatuwa feedback nzira nfaayo nnyo nga sinaba atalinga statement omuntu oyo agenda okugiraba agenda giperceiving ate nange kigenda kundeka luddawa so Alien sola bera disciple wa muntu yena ina kunsi kuba entegeera yange endala nnyo waliberanga naye avudde mu shape abantu because public eno shaping nnyo opinions waliberanga naye ina byakoze ebirala ate takkiriziganya nabyo naye ajja kumamirirwa okitaba mu ngeri emu oba endala naye okuddayo ku ssojjo badde obuuza ekigenda okugifula okufuna abantu esaawa zonna nakubulidde nga promoters we bava mu musajja kati alinyanga eyeetegese naye mu kwetegeka resources ntono nnyo avenues zaalina zonna zirina kubeera nga akozesa social capital we mu bimu kubiri mu social capital we there is controversies ne character ya Anirule okitegeera abantu gye basubscribinga nayo kati ali mu kwagala kubeera nti abantu abateeka mu koze eno n'ekirungi theme gye yafunye yabadde nnungi nnyo ey'okubeera nti tuzimbira maama wa Champion Gudo omanyi abakyala bameka abadde baraising abaana baabwe ku lwabe nga batata bagenda abali touched with the story ya Champion Gudo ne maama we abagenda okujja okuwagira not because of any music but kubeera part of that cause maama wa Champion Gudo abeere nga abamu absolute poverty okitegeera so messaging and the packaging of the show yegenda obeera highlight yegenda okubeera nga etunda not necessarily mbuno waliwo ekyamanyi oba waliwo ennyimba oba Champion Gudo muyimbi alina ennyimba no but it is a cause atenga Champion Gudo muguno omwaka ne Alien Skin abantu babajje like from the ground story yawe connecting nayo kuva ku the word zero paka waggulu eno mulimu abayimbi abamu abajjanga tumanya na gye bava olumu nga batuseringa stories eziri sad nenga sizezo nenga bakimanyi kigenda kubeera nga kibayisaawo so mu mbeera eno nsuubira ku week ejja weneetuukira wajja ba momentum ngeri built enough era Champion Good I think abantu bagenda kujja olwa cause abantu bali very emotional nnyo ku bintu bya family ate nga story bagirabye ngegenda maaso so n'okusemberera nga tonaba kugalawo nsaba bambi mpiseewo ko waliwo charity organization etegekeddwa bagita Fashion for Charity eya Jibuke Fashion zeriwo ng'ennaku z'omwezi 8 December ku Stoban Center omwana oyo manyi Jibuke Fashion oyo omu ku basinga okutunga akoze omukolo ogenda kubeerawo kunaku olwo sako ne baganda banga bamunno wacha bakutusako filimu zonna mba videos bonna mu Uganda ku applications zonna iOS ne Android ne ku www.tumunowachi.com sako ne Ivan Kalanzi Sports Center akutusako buli kikoseba mu byemizanyo asangibwa ku Rome Street California Plaza ground floor room number L48 ne Front View Property Consultants akutusako buli kimu kikoseba mu oyagala gula product yataka oyagala gula nyumba oyagala kupangisa oyagala kola buli kimu nga kya property
wekwata aba front view property consultant so kane muganda wange asembereyo ddala sula birunga sangibwawo ewandegeya oyagala nkoko mu kota mu kilo oyagala lusania oyagala kyo oyagala ajja kufumbire ku mukolo gwe waka oba ina graduation oba ina mbaga ye muganda wange sula birungu enamba ya Frank Antambye eri 070 87 09 59 ku nsonga ezo nazo nanga wenzo ogedde ngo oyagala komu kale nawe nkote oba ina byomaliza nakyo Nze mmaliriza just njaga gamba abantu amanya nze Kasirye Adam Card nga ndi mutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment industry mbeerako nnyo ku social media nga nteekayo videos zange buli nnaku osobola okungobererako wabula nze ngamba nnyo abantu nti nze siri excited for numbers ebintu byange mbikola nga biri balanced bulungi bw'oba oyagala okunchallenging nti kyenjogedde kikyamu sikiinaamu buzibu naye bw'onvuma sigenda kuddamu nja kuleka nkobenga bwenkulabo kitegeera so mu nsonga eno abantu abasinga bagenda ne bagamba nti obali yeni abasasula oba ki naye ate ogenda okuyitalugeting ensonga nga ge mazima stories enzala zetukola kubanza enkola ku bintu bingi ebyenjawulo n'okola story n'ogikola kitegeera lwaki temugamba nti gundi abasasula oba ki okitegeera ne waliwo ffe tugoberera n'ogamba nti gano ge mazima maaki azigeekubidde nnyo ku sayidi emu kali nga sayidi eri erina kulwana n'etuuka nga era olaba balwana nti baseetinga bafunewo ekityamu kibanakola ki kibanatambulirako so azironga azige mazima nze njasigala ngoberera amazima naye sisobola beera disciple wa muntu yenna nendi disciple wa mazima era nga tambuliddeko paka nakati ge gantusiza